obuntu bulamu. Abalamuzi ne mwami Museveni ne mutabani we bwe baba batunuulira Besigye mu mbeera gy'afaanana nga bakyamusindika mu kkomera, kati gwe batajja nabo. Besigye ye yabakubanga empiso mu nsiko, ye yali personal doctor waabwe, naye mulabe embeera gye bamukola ki. Era nabadde njogera ne President Kyagulanyi ne mugamba ebyo bye bakola okumenya ekitebe kyaffe n'okuzinda amakaago bikyali bitono, bagenda kukola n'ebikola ki. Tebalina buntu bulamu ate tebalina nsonyi. Abantu ng'abo mubeesammule. President Kyagulanyi yatugamba ababaka abakyali ku nsonga tubatunuulize eriiso jjoki nga mwabo yensubuga poomu ku bo. Taluno lwabatwala tetubalabangako ne wetwabazika tetumanyiiwo. Twasigazawo Muzeeyi Sevili Medi Nsereko gw'amanyi obulungi, Yekosofati Senkumba ne Nabunjo, abalala bonna gavumenti eno yabatwala naye tetulina kye tufunyeemu. Medi oyo amanyi ewaffe, ne bw'otuuka ewaffe tetulina masannyalaze, oluguudo lubi, baatwavuwaza. N'olw'ensonga eyo ng'ate naffe tulina obusobozi bwe twateeka ku gavumenti eno. Bassebo ne bannyabo, mukulu Makulu Kavuma, mbeebaza olw'okuba nti mulwaniridde eggwanga lino. Buli lw'okwata omuzindalo nkuwulira ng'olaajana, ng'era olangira nti Pulezidenti Kyagulanyi ye pulezidenti wo era Lord Mayor ye Lord Mayor wo. Ssebo mbeebaza temujjaamu. Abakulembeze abalala ekyokulabirako ffe baani b'owonyeza okukanyukiranga omuceere mu buveera ne tubanga embwa, naye tulidde ne tutuula n'otwongeza ne batwongeza onalebba obeewo. Bannyabo ne bassebo ndi mukazi nga mmwe, kati wenjogera ngenda kusiba emyaka gyange 54, naye bwe mundaba ntya. Nkyali mukyala wa mbavu. Abakyala muyimirire ku magulu gammwe tununule eggwanga lino dijja mu busibe. Abakazi mulekerawo okwetiiririra. Entebe abasajja ze balimu naffe tuzisobola. Pulita ennaku nga na buli kifo musajja. Abakazi twabaki singa si buntu bulamu n'okubeera nti nakkiriza Katonda nabadde ngenda kujja kuvuganya ku kifo ekinene. Nene nga nti sijja kutabulatabula ki bannange, kubanga kyetunoonya buwanguzi bwa Busiro North Constituency. Tugenda musikeeka bulijjo era tubasaba tuyimirire. Lwaki bwe tuyimiriranga wano abava mu Central Region, abava wano mu region ya wano mu Buganda, kubanga tokyatwawula mu mawanga. Omuganda awasa Omunyankole, Omunyankole awasa Omukiga, Omukiga n'awasa Omukyoli. N'ekiki kye tutegeeza okubeera n'obuyinza. Bw'ogenda mu bamwami Museveni gye bava osanga n'enguudo ezigenda ku biraalo by'Entenga za kolansi. Ffe amakubo ge basobola otukolera geego nga bwe mugalaba. Osanga n'ente zinywera ku ttaapu, ffe wano tukyanywa amazzi n'ebisolo. Bassebo ne bannyabo twesembereza obukulembeze. Tulonde omwana waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu atukulembere mu bukulembeze bw'eggwanga obuddako. Bassebo ne bannyabo olaba bano abaakulira mu biraalo by'ente basobodde otukulembera myaka 4, naye ate omwana akulidde e Kampala wano. Muve mu kusaaga, twagala buyinza. Kubeera mu kwagalana, kubeera bumu, ate kukoza maanyi, kuba olulimbi lwe tugenda okulima this time around luzibu nnyo okusinga ennimbi ezasooka. So n'ebigambo bye bakadde bange mbeebaza okubeera nti mumpuliriza. Kubuga yankubira ekimali kyali wange mbe ndi kusaba oyide ku ebusiiro kyalinda mulundi gwakubiri kigambo kyakubina kabuko benti ndi kujakola ki abantu imomulirano mwana nenda mukitegere nti Uganda is on sale. Uganda is on sale. Uganda bali kugitunda bagita ku mutimbagano bali kugitunda. Ali kujja okulemesa otunda Uganda nimera n'omutyaime wano gemunasirika obusirika Uganda bamaze okugitwala. Uganda gy'oli mu lunaku olwaleero ozira access, ozira buvunaanyizibwa busobola kujja kunanda kutoolayo ngege. Uganda gy'oli mu olwaleero engege gye walyanga ku bbeeyi y'esiringi 2,000 China. Uganda is on sale. Tosobola kujja mu kibali Wetland kulima mu mutyere lwa nsonga
ono n'ekibale ayi omukyalina ide yata mu industry oyakola bulungi ino. Muli kumpulira? Uganda is on sale. Nti n'omwana wo bw'otwere mu isomero lya youth osasula school fees. Uganda is on sale. Nti Minister of Education tesobola kuleeta mutendera mulungi no policy ennungi esobola kukugaba kukufevalinga ewe omuzaire oli mufuna mpola nti tebyensoma byayonooneka nti omwana w'omugeiga asomera ku isomero ly'ebbeeyi gebeta first schools nga basasula $4,000,000. Iwe omwana wo yasomera gansigano bamala bakugoba nti tuli kusekiwalinga future ya mwana wo. Bagenda banga bavuga bodaboda Uganda is on sale nti bakugoba nti eitaka lya daadawo lyakukuumira lyalimira kuyafunako ebyobugeiga ebyakukuuma mpaka mu myaka gy'olimu ye bakoba nti balese bodaboda iwe otunda ekibanda kya daadawo kyakukuumira ojja okula bodaboda ogivuga emyaka 2 ogisasula $9,000,000 ojja okugimalamu okugivuga nga tosobola kugivuga myezi 2 kulisa baana bo. Uganda is on sale ge mutasituka Uganda eri kukolola. Omulimo gutulina omunene Mwami Museveni ali kulowooza nti ganagamba iffe Abannayuganda mujja kusituka mujje mwekalakaase mutabani we according for state emergency agamba ensi tutujja kujjamu ebyo niwona atugamba kuncho neigulo tulijajja mukaluludiwa tetukwangule. Abantu mwamulira nomwana mulina okitegeera tuli kujja mukaluga beta protest vote. Tuli kujja mukaluga beta protest vote nti iwe onalemo Nsubuga waali okuva ku kansala owa wansi paka ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu tikinga ambulera kalonde kakuume kalwanirire akalera kolugezigezi temu omukono ayenga paka bamulangirira waali. Bino ebigambo byandi kwogera bino bisanusa ino mwaseke ino aye ebikumu bya ku implementing oba ng'olina omutima omunafu. Abakyala imwe muli wano buli lunaku abakyala 19 bafanga bazaala abaana 300 bafa buli lunaku. Iwe oli musanyufu olw'okubanga owaka alikola ki? Era iwe omusadde oli musanyufu olw'okubanga omukyala wazaire tasoboire ekola ki? Aye tegeera nti ali candidate weekyo ekiri kukolebwa ku gundi. Maliriza ne bino tujja kwogera bingi ino. Uganda teri kujja kuyira mabega. Uganda stoko gye tulimu teri kujja kuyira mabega. Tutugenda komamu mabega ate tugenda mu maaso. Museveni ndagala kitegere olunaku olwaliro Museveni ndakitegeere nti nigana atukola ate tuli kujja kuyira mabega. Sitoko gye tulina kugituusa galegene kati kambagobere ku kino ngamba mwondere Nsubuga omuzindaalo mulimu na ovolo gy'oyambeire wojamba loti okumananga Museveni ali at his weakest point. Ovolo gy'oyambeire esobola okutolesa yemmamba neere y'emyaka n'emyaka ere emagamaga ebusoga yaida ku kitebe kya NUP ovolo yonka ekibanga ovolo etesa Museveni that extent then mudambale ino munalema Nsubuga obanga olina access egula ovolo digulo odambaza abaana because batulina okujaja mu nsiko wairanga kyona tukisobola okikola ayi tujakola ki tulujaja mu nsiko wairanga twona tusobola okukikola kubanga bwe baja batono ino ife tuli banja ate naife majority. Abaana abasomye bangi ayi bali ku bodaboda dakibanga mpola. Abaana balina masters basomye omulimu okufuna omulimu mukugu munene ino okusinyako omulimu ogw'okusoma wamalako okusoma mu Uganda eno gye tulimu eno. Imwe baganda bange omuli eyo omulowooza nti Nsubuga ajasooka akuwa omutwalo memala ojja okole olutwerimba. Obanga oli gwena Nsubuga asooka akuwa omutwalo memala olwanirira ensi yo then niwe omuli wenkwe n'ambeegi. Kubanga ono wabanga omugeire eddoboozi okujja okwogera ebikulu ebiri ku
kifuluma kibakitegeeza nti wano kalina omulimu oli omutwalo n'okuddamu nsawo tegeera nti oliira oluguudo lulamba kilomita nga 10. Buganda, this is not a struggle for Buganda, it is for the whole nation. Ate kabirima muli kutunizanga ino nti wakitibwa Kyagulanyi Bujinga akolanga ni masanyalaze Bujinga aberenga ererere ku kodi yendigadde ng'agoba mu ifetu lya Bisyanga. America yafulimya report nti Uganda efuna miliyoni 4 $4 buli mwaka na dabiki mumunena kuno nga byogeraku Bujinga atali kumpigale ebidongo binombere ale nga birikula ndidi nti yali alikuwulirere Bujingo. And then see, this country belongs to everyone. Buli omu alina stake mu Uganda. Uganda tiya abantu balubato. Imwe mulowooza nti mujja kusavinga kubirakerere Museveni ababo obukunkumusa. We are not here for handouts tukwenda terezansi yaife. Obanga tosobola kuterezansi striga sibako omunwa gosibe ku zipu ifo tusobola terezansi tujje mu maiso oba tufa aya abaana baife tugenda babe ku bulungi. Maliriza nga nsaba Obwakabaka bwa Buganda ngambita muwe ekitiibwa Medi Nsereko sebo ndi kuyisa buno obubaka muggwe Kyagulanyi Ssentamu mwana wa Buganda kino kikulu nnyo Kyagulanyi Ssentamu mukatulibera temusanyisa kirabo kye mulina obubaka bwaffe butuuse ndino busoga amaaso egateese ku Kyagulanyi yabuusa busoga ne tutegeera ekyokukola temugenda kuzanyisa asati gye tulina yokka tugenda kulwanirako tuteekewo n'emigongo mwe gikutule naye nga Kyagulanyi agenze mu ntebe ekyo kikulu Kabaka bonna nedda ate ffe tusinza okupromotinga Obwakabaka mu Uganda eno yonna so twagala muyimirire naffe temutya totya Medi oli muzeyi wange otya ki kiki kyotalabye kwayo mulunjudo ogambe ekimala kikola ki Mukama Katonda abeere nammwe kyo Medi obwavu bwembalumiza Bahaji Makolo Kavumano bamanyi bwagira ati honorable tukoze tutya Haji tebakyalimu abakubi b'amasimu bonna abantembeeta bwe nali nakawangula nabakolera omukolo Haji kino nkikubuulira Medi nabakolera omukolo nentumyamu kacaayi nga sinnafuna bizibu era ngenza okufuna ebizibu ne bagamba nsubuga tuli wamu naawe era lwaki luba tukyoli atali wano eno olwadde bulwazi n'abalala nagambye abatono bajje bampeera obuki kubanga nze nzijukira era abakulembeze bano nsibambaga bannange tutambudde mpola naye katutambulire awo kubanga omuzungu agamba when you rush you knock bw'oba pakolakola ki otomera Sowana Medi ekitiibwa kye mbateekamu n'abakulembeze bange mwenna yensonga lwaki ngambye nedda kandeke Medi okumuwa obukadde 5 obukadde 2 kuba bumusaana tugira tugumiikiriza ebirungi biriridda wa kano ka pulezidenti wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ababadde batamanyi ebyo bye mwogerako lwaki ate muwagala nnyo ku bonna be bawa kaadi ya NUP nze nali nsembayo okuba n'ebitabo ebitono nali sinnafuna diguri mwalimu baprofesa mwalimu balooya mwalimu bayinginiya mwalimu abasomesa naye nga pulezidenti n'ekibiina baatugamba muddeeyo mukole ground olw'okuba Buganda yali eteeseteese bulungi nga nkoze emyaka 5 nze tiimanyi wessaza Busiro Bwana Medi ne ttiimu eri wano eno balooya baprofesa Saabala bakonze natwala kaadi bakama bange ekyo kitegeeza obwerufu bwa NUP ne pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba ssaawa yadde omuno gwaki kati essaawa eno bwansanga nga ngenze enfukamiridde sipiika fukamiridde muzeeyi Museveni fukamiridde muzeeyi Sale nti njagala ssente zinnunula agamba ate gwakuloga ali ku muti waggulu alaba tegerekese bannange so tuyise mu kusoomoozebwa abakulembeze bange ba coordinators batuuse n'okwagala oba oli awo banzirukeko ne mbagamba munzirukeko naye neetegekera omwaka ogusembayo ye 2025 gwe guno omwaka gwe neetegekera bakama bange kyobola bankyasobola okubayita ne mukola ki lwaki ekyo nakyetegekera nasuubira singa ngeza n'enkola ensobi abatakimanyi yeno Sale obi wange Nakasongola Ame
yasoma mukulu ng'afuluma senior 6 nga petulwana buto tuyingira ekitegeeza nyina obusobozi obugenda nenkuba abaviivi ewuwe nampa billions of money naye nakigaana ekyo bakama bange abiwulira buwulizi nti omwana we Nakasongola ame ali mu paliamenti tampulyako nga nkoko kyokka nze mubaka wa paliamenti asinze okubonaabona ate asinze ebizibu naye ndiwo ku lw'amaanyi gammwe kubamu mwateekayo bakama bange so olw'okuba tooki ebyo NUP byenkolere ne ŋŋamba kansigale mu leeni yange bijja kumala bikole bitya bijja kumala bitereere era mbakakasa nze ndi mugumu nnyo abantu bange abakulembeze abadde baseesedduka mugume bantu bangi besasula wano chairman Saaja PA wange simuwangako yadde onuga ennusu olumu bwefunayo amafuta nti genda otambule Harriet Namalwa yimuka Harriet Namalwa sekuritale muwala muto ayagala bingi atuula mu ofiisi yaffe emyaka 4 tasasulwa musaala oyo gwolaba kyokka ne kansala mulonde chairman Kalungi chairman Kunga omukozi omulimu omukulu ogwa NUP naye nze sigulirira bakama bange singa nkwata omuzindayo guno eno awo mpitirayo olw'ensonga bammedi bano twogera nabo ku ssimu bamakolo olumu ne mbabuulira naye ate sibagamba nti mugende munkubira ekikopo wano nga mbalimba yimirira ku mazima ebisinga bijja kutambula bulungi eno tuli mu lwenzoli triangle mwansindika mu paliamenti nga bannyooma nga siina na diguri kati essaawa eno maze emyaka 4 ndi semikandidate ngenda kubeera lawyer munamateeka nga nsoma mateeka bakama bange emyaka emeka ku university emu kuzisinga okusomesa amateeka etali mugoona Uganda Christian University olwansindikayo ne mmanya ebizibu byange ne ngamba lwebali ekyanga ne banzijayo baligenda okundaba ate nga nze mbakiikirira mu kooti bakama bange lawyer wammwe aliwo n'essaawa yonna bakama bange naye sente zammwe kwensomera nali siina bukadde 6 oba 5 bwe tuwa ku mateeka ng'ate bw'oba osulayo owa miliyoni ezisukka 6 ekitundu ku UCU ku 7 bagambye bugambi nti katulyeko nabo akatono ate ezisigaddewo tuzibaleeteremu ebyokukozesa ng'abantu b'ennamayumba era twaze nabe bakama bange nsaba tiimu yange mugende muleete ebirabo byaffe ebitono bye twaleese tubiteeke wano tubigabenga ensi yonna ebiraba ku lwa Namayumba bakama bange ono wali bayitangawo Kalamagye e Wakiso olaba abantu balaaja ne bagamba bannange mu Wakiso wano wennyini wano ewatali masannyalaze mu Wakiso mwe muli amalwaliro amabi mu Wakiso mwe muli amakubi amabi mu Wakiso muneeno mwe muli ebyenjigiriza ebibi mu Wakiso mwe mutali mazzi mu Namayumba muno mu basuuliita ekyo olaba batuyita Kalamagye yaki ye Wakiso kati ogenda okulaba nti lwaki twagala okwejjako erinnya eryo nga twagala okulyejjako nga tukola tutya nga tugamba gavumenti zannya omulimu gw'olina okukola ki gw'olina okuzannya ekyo tunakikola tugize tugane buli kimu kigenda kola kigenda kuba kiteredde naye ffe ng'abantu baffe ekitundu twagala nnyo okulaba nga tusitula ekitundu kyaffe ng'aba NUP batusindika kusagula era wano kyova olaba batugaa tuli bafujjo tewabadde yadde fujjo tuzze kola kye tulina kukola tumale mu budde tutame tukole kitame tugende lwaki tuleeta abantu mu constituency okwongera okusensitizinga ndi mubaka wa paliamenti nyina abakulembeze wansi nfuna challenge ez'ekika ekyawaggulu naye teri challenge esinga kuba oliawo kubeera solved nga nfunye abantu abasomesa abantu bange badde musanyufu leero bafunale babazze onaleba omukuva ayogedde ku nsonga ya protest vote eyo protest vote bakugamba oba akalulu tokakuume lwaki okalonda nti kuuma akalulu tokakuba oba tokuba akalulu tokakuba bukubi wabula lemerawo bamale okukabala ate oba oliawo olabe n'okulaba nti gwe walonze bamulangiridde nze ng'aba NUP tugamba singa 221 twali oba tukulembeza protest vote twali tutegedde ekyokukola singa ffe tuli mu ntebe singa his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mu ntebe katugamba it is never too late essaawa eno tugamba buli munnayuganda abantu bange ababusiro loozi tukulembezaki olonda chairman LC1 olonda president olonda MP sooka olonda akalulu ako oba tolidde oba tonywedde lindako okulaba ng'akalulu bakabaze katambudde bulungi n'omuntu oba mulangidde oba musinze naye okimanyi mumanya nti tukuba musinze naye akalulu kange nakoze eki nakawaddeyo so protest vote it is the only way to go ffe ng'aba NUP okusobola okulaba nga tukonsolidatinga support yaffe mu Uganda yonna bwe tujjako eri abantu baffe tuba tuzze ku nsonga eziri specific mukimanyi bulungi omukolo ogubadde tuliwadinga ono tukize tugaane balina ebizibu byabwe babikolaki bibaluma badressinze ensonga y'ettaka badressinze ensonga ya PDM badressinze obukwakuliza obw'enjawulo naye njagala okubategeeza obuntu obwo badressinze bonna mbukolako mu nkiiko z'ekyalo nkuba enkyalo n'omuluka kati guneeno twali tutudde
tubadde ku tosobola kubanga oli addressinga PDM bategerekese ekitegeeza ensonga zaabwe olw'okuba nyina kampeyini ey'ekyalo muluka awo wensinga okufunira ekimisi buli omu naawebwa omukisa so kati bannamawulire ensonga muziwulidde bulungi ne ku mukolo ogw'essanyu ogw'okulya bambi bafundike bagamba waliwo ekitunyiga fine tulina be tubawadde naye ate oba oli awo tubadde tulina okubategeeza nti tudda mu nkiiko nakere tugenda kuba olukiiko nga lwabatuuze batubulye ebizibu byabwe so kati ensonga ebwenyiza okugituvudrivinga naye ngaoba oli awo ffe ngaaba opposition tujja okusensitizinga abantu ti how best tusobodde tutambula okutya mu maaso okusobola okulanga ekibiina kyaffe kyongeramu amaanyi ekiro kyembaddemu tukize tugaane nti abantu bange baali balemera mu butamanya kyo abakulembeze kye balina okukola ng'abantu baffe batusaba ne tutalina okukola ki tusaba naye ngaobunene kwekyo tugenza okulaba nti obuweereza obw'emyaka 35 gyebamaze nga batukulembera waleero visavi obuweereza obw'emyaka 3 n'ekitundu tugamba nti singa ate tuweebwa chance endala ne twongerako ku bukulembeze ne twala amagombolola ne twala town councils kkiriza oba gano obuweereza bujja kweyongera kuba luli baali bagamba nti bavuga baasi kati twabatemamu so kati ffe kye tugamba twagala twongere okulondebwa nti naffe twamuwa 35 bakatuwaako 3 tugamba singa ate batwongere 5 suubira kiba kikola sensi naffe nitwetestingako netwongere okulaba nga tuwa accountability eri abantu baffe abatukola ki abatunda kubafe aba opposition tuyinamu ensonyi afazaali nga aba opposition tuyinamu ensonyi ki nti tosobola kukozesa bulyake ng'olina ofiisi eyakuweebwa baki abantu tume kalwanirire paka egajja okutuuka okutuwanguza okutwala entebe mu ntebe naye bakakasa nti neno kyansi yonka gye tulina abannayuganda timugifunangaku eno yonka gye mulina yonka tuzira mundu tuzira ki wabula gye tulina kiri ekintu eki kaluluko akalulu ako Museveni akatiire ino aye ng'ate ke tulina okujamu abavubuka bali kutuwamba ino era bajatuwamba ino aye bali kutuwamba kutuprovokinga tujje ku luguudo bagambe ensi tudeme kujja mu kalulu nibo natuwamba batya Museveni wona atuwambula ni mutabani we kukakasa tulujja kwekalakasa tulikwenda kujja mu kalulu niwe tubakuba akalulu handout tubakuba akalulu hands down tujje mu ntebe tukulembere ensi ebo tugitereze nga tukubita mu protest vote iwe oli oli kumpuliriza oba oli Muteso oba oli Mudama oba oli Musebeyi oba oli Musonga oba oli Muganda preaching nsonga eki Museveni njali kulesa dino protest vote akalulu kabe kanyi mu bungi okuva wansi paka wangulu nga ambulera nderere mutangana ne mu opportunity kuba kuna bululu 15 ebyo bizirako kubanga yazacho oli kujja kwemereraku kumuga kalulu akalulu akalala ko oli kujja kumuwa oli kujja kwemerera kuki yengo lisinzira kuki kukubonerera kona kutubonerera okuva emyaka mu 1986 awabona tubonera abonerere paka sawa dino ate okubonerera ku gazige so ndi kubasaba akalulu tukadulu kujamu ka protest vote kulonda kukakuma kukalwanirira utwale